ne Bible baziteeka wakati mu ssimu. The Bible is now on software. Kalenda ziri mu ssimu. Calendars are on phones. Tunaayogera ki ne tuleka ki? What will I speak and leave out? Ebyo byonna byenjogedde ne byesoogedde kati baabipakira mu kantu kamu bakayita ssimu. All things I've talked about and indicated are all in one gadget. Ne bakuwonya okubigula byonna. So they saved you the trouble buying all those gadgets. Naye kanjogere kino. But let me say it this way. Olowooza abantu bameka abamala okubigula n'okubikozesa ne babikozesa? How many people do you think buy them and after buying that phone, they fail to use it fully? Abamu bibaseereza na bwereere essimu etuuka kukaddiwa ng'ebimu tabikozesanga nako. Others, they buy those phones expensively and even the phone just gets older without them using them. Essimu abagina ng'erimu calculator tugenda okubanga asaba neighbor sooka ompe ku calculator yeeyo. They have the calculator on their phones and then you see them asking for calculators from their neighbors. Essimu abagina ng'erimu essimu abunabuza neighbor saawa ziweze mmekaawo bane saa mmekaawo. They have the phone and they have the time on and then you find them asking for time. Kubanga tajjukira kyayina. Because they don't remember what they have. Tazuula nga kyayina kirimu ki. They've never discovered what is in what they have. Abamu babimanya ndi mwebiri naye ne beesaasira okubikozesa nga batya nti kirabika tebabimanyi. Others, they pity themselves not using them, thinking that they are ignorant about using them. Ate abo be basinga n'obungi. And those are the many in number. Ngolega nakiwulira nti mwekiri gundi eyo nagiwulira exchange rate nti mweri mu ssimu yange gundi app mweri exchange rate simanyi bulungi gikoza tatwalanga mutawana jiga talina bukakafu obaddala agimanyi n'akyesonyiwa naye nga amazima gali bwe baali bamuseera essimu nakyo baakimuseera oba mwekiri.